bamala tusunsulamu nze bampositinga ku enkambi eyandi okumpi nali kikuba nnimba olwo nenva mbazadde bange nvudde mu bwa milishiya ngenze mu maje nengenda ekikuba nnimba nasangawo abantu abangi gwe basinga ennyo okwagala okumanyako ekitonotono kuba sijja gamba byafaayo bye ebyafaayo bye namusanga muntu mukulu ate nga ne mu maje ng'aluddemu ekiseera sinza kumanya nti yayegatta ku NRA mu biseera gundi ne nasanga nga commanding officer yali bamuyita twamanyangako erinnya limu lyakagwa nalwanira kikuba nnimba lwe nasookera ddala olubereberye kubanga bwe nava ekyamutakasa ne batuteeka baali batutendese nga bamilitias muzeeyi waayisize ekiragiro ekiga nti abatendekeddwa bonna nga bamilitias bazibweyo mu byalo byabwe abantu babalonde abalimu empisa batulonderemu abalina empisa bagende mu maje nakibanyonyolako luli nti ne batutwala wakati mu bantu olukiiko olwo lwali lukubirizibwa Enoka Mondo yali w'amagye nga Kazinga ye yali avundula Enoka Mondo yali amanyi Lunankole lwokka oba yali mukigo oba Munankole kati ne batutwala wakati ebujubya mu ggombolola y'ewa Kyato ne batandika okutulondobamu nga omala ovaawo ne bakwogerako abantu ne bakusunsula ne bagenda okukomawo nga bakuwa results oyiseemu oba tokoze eki oba toyiseemu nze omu ku baasinga okwagalibwa ennyo abantu banjagala nnyo ettutumu lyange lyali ddene ne bampisaawo kubanga namala ebbanga nga mpeereza ekitundu nali mu scout nakola emirimu mingi egy'ekiscout nembeera nga mu community mmanyiddwa n'abaana baabwe baali bammanyi nnyo bwe twamala obbakuba bwe twamala obbakyajinga ne tubatemako emitwe twali abantu 6 ne tugenda okuba transformer ey'Eruweero omwana yagikuba nti tanka negaana okugiyingira oba negaana okubastingira ku Nankani negenda ebastinga ng'ekomyewo wano wetuli nebastinga abaana basatu nebakuba. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne balekanga naawe osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'enusu okubanoonya okumanya ebisingawo. Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50. Njagala bakadde bange bannayuganda okubaniriza okubabuliza eddoboozi lyange lino n'abandaba njagala okubeebaza emirimu gye muweereza naddala okuweereza eggwanga lino erya Uganda. Nsiima nnyo Uganda bwe nalaba nga bwe mbadde chairman LC3 mbadde ndaba nga gavumenti esasula abakadde ng'ebayita ba senior citizen. Mu butuufu nange ngenda nsemberera okubeera senior citizen. In fact ndi senior citizen ngenda ntuukayo. Njagala kwebaza mwenna abakola emirimu abayimirizaawo eggwanga nakusingira ddala families zaffe abafuddeyo nnyo okuweerera abaana abafuddeyo nnyo okubeera mu maka omwami n'omukyala nga bali bumu basobole okulabirira abaana n'abo bonna abafuddeyo okuweereza eggwanga lino ng'eggwanga lyonna awamu kubanga bangi mbalabye twamala okulwana abamu baafuuka bimpemempeme nga si bantu abali awo abalala twali nabo baabanywa enjaga abanywa abaali amayirungi nga tebakyali bantu. Nenjagala okwebaza mwenna abeekuumye ne batuuka mu myaka gino gye tulimu kati ffe abaali bakadogo abaali batusingako abalala bagenze naye njagala kwebaza mwenna buli omu mu kiti kye bwaweereza eggwanga lino. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuviira ddala mu mwaka gwa 86 okutuusa olwaleero. Tweyanziza njagala nnyo oyo atwegasseeko olunaku olwaleero abeere nga akumanya. Nze nyanjudde nga Sergeant Kadogo retired Sentesa
Mwebe naye gwenge yaliko omusirikale njagala osooke weeyanje Munnayuganda akumanye tulyoke tweyongereyo. Nga bw'abagambye nti nze Ssente za Mwebe James nzaalibwa mu mwaka gwa 1965 ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa Juni mbuzaayo omwezi ennaku nga ziizo okuweza emyaka 6 kubanga omwezi ogujja lwengenda okuweza emyaka 6 nebaza Katonda nti entambudde okubeera nkutuuka olwaleero. Ssente za Mwebe negatta nasomera Kiwoko Primary School na P7 nagituula mwaka gwa 81 era mbakakasa nti twali mu kiraasi olunaku olwo lwennyini abajaasi ba gavumenti eyaliwo abamu bakola ensubire baga nti baali bajaasi b'obote baali bajaasi ba gavumenti ne bajja Ekiwoko nga bamaze okuba lwero bagikuba ndowooza mu mwezi gw'omunaana olwo nga amagye gatandise okubeera nga Kiwoko tegakyavaamu olwo nga basuubira nti mu area ezo ze zirimu abayeekera ne bajja amasasi gavuga ku olwo tukola ekibuuzo kyaffe ekisembayo kyali kya General Paper edda twalinanga gye bayita General Paper nga erimu sciences ye P7 P7 mu 81 natuula primary 7 so bagenda otugamba nti pens down nga amagye eno amasasi gavuga kubanga kubanga ne tugwa wansi ne tusituka ne tukwata ekkalamu mwezi gwa November bwetyo ne mara P7 yange mu mwaka ogwo ne tudduka bwe twaddeeka nze ndatandika kuteekateeka kugenda kuyingira nsiko nabeerawo kawa kakaseera katono okutuusa lwetwalabanga embeera egaanyi oba Ssaabasajja Kabaka owaleero aliwo Ronald Muwenda Mutebi luyayita ewaffe eyo baali ku Land Rover ne President Museveni olwaleero yali Ssaabayeekera n'atukunga n'agamba abazadde baffe nti abazadde abaana bano muweeyo abaana bayambe omusajja ono agenda kuzzaawo Obwakabaka. Okuvaawo nze we nasimbukira taata waffe n'atuga nti baana bange mugende mulwanirire ensi bwe munaakomawo naye abaana kuva edda balwaniriranga Obwakabaka ne bagenda ne batadda naye bwe munadda mugende nawaka navaawo bw'omu ne ŋŋenda mu nsiko mu mwaka gwa 80 mugumu nga guggwako nayingirira Kyamutakasa waliwo omukadde Kalooli twasula mu maka ge nkonera ku makya n'atutwala mu kampu sawo ne tutuuka mu kampu okuva olwo ne ntandika olugendo olw'okuyeekera gavumenti eyaliwo okusinziira ku bwe baatusomesanga bwe ntyo n'embeera nga neeyunze ku buyeekera. Nkimanyi nti ebiseera bingi bw'ogamba nti wali musirikale oba n'ennamba ate era oba n'ekitiibwa oba rank ne bw'oba wawummula era tetusigala tutambula nayo ebyo biri bitya ennamba ne rank? Nga bw'ogambye nti omusirikale mu kiseera ekyo we mbagambidde nti nga tuli Ekyamutakasa nali kurutu ye ranka gye nasookerako nasooka n'okula ekigambo kurutu baatugambanga nti kurutu si mwanayinki kurutu si civilian si mwanayinki kurutu si askari kurutu ni nini kwegamba ekitegeeza nti bw'omala okwewandiisa ng'oyingidde kati nga bwe twali mu buyeekera ate jjukira olwo gavumenti nga tetutwala ate nawe buyeekera tebumanyiddwa kati nga kurutu si muntu nasookera ku bwa kurutu ne mbumaliriza nga maze training nenfuna rank esooka eya private nembeera nga nyingidde eddaala erisooka erya private bwe nava mu bwa private neŋŋenda nentambula rank ezange nazifunira mu nsiko tezaaliko nnamba kuba mu biseera ebyo ranka ze twalina private twalina lance corporal twalina corporal ezino endala twalinga bazibuuka tezaali nnyo nankanira zino ez'okusiba essaawa ez'ekisaawa naye nga kati awo wakati awo twalinangawo provisional JO1 provisional JO2 tetwalina lieutenant naye nga ndowooza babayitanga ba provision
JO1 JO2 ne tubeera ne JO1 ne JO2 kwegamba nga ze rank ezaaliwo junior officer class 1 junior officer class 2 kati ebiseera by'okubeera nga tuli mu nsiko nga tetunnaba majema gali confirmed oba gaggwanga ezo ze rank zebwezityo twalinga baziyita kati nze obwa sergeant nabufunira ku kyalo Muwanga zima mu kampu gye twalimu twakeera ku makya twali tuli awo nga tuli ku parade twali n'omugenyi eyali akyadde okuva ku headquarters najja n'amannya gaffe ne bagasoma ne bagamba nti sente za mu ba sergeant sente za sergeant nange ne rank nengyewangulira ey'obwa sergeant ngenengo ey'obwa lance corporal yo nagifuna kyenyeji nagifuna mukama wange yasima busimi byenkoze mayazi nampa obwa lance corporal naye buno bwali confirmed bwava ndowooza oba kwa command twalaba mugenyi yajja ne batusoma nga bampadde rank ya sergeant. Nabeerayo mu bwa sergeant okumala ekiseera era naweerezanga nga sergeant naye nga ndi mwana muto kubanga bwe nkugambye nti nazaaliwa mwaka gwa 65 kati gutunuulire nti okutuuka mu kinana yingira kinana mugumu November kati walolo abeera kinana mu ebiri kumpi kati nalina emyaka 17 nenyingira amaje ag'obuyeekera rank ezo nagenda nzifuna bwentyo. Okay, njagala twogereko ku ebimu ebyo byojjukira bye wasobola okubanga okola mu lutalo luno kubanga ebiseera ebisinga abamu baalinga ba bodyguards b'abakulu abamu baalinga wali ddala kupirikapirika otubuulireko gwe ntalo ki ze walwana z'osobola okujjukirako oba walumba ku kabamba oba walumba ku ki muna Uganda oyo amanye nti omusajja ono ddala yali mulwanyi. Gwanoonye essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Entalo nyingi songa ate ekiseera kyange tekyali kiwanvu nnyo kubanga nze amagye nagamalamu emyaka 5. Egyali 5. That means olutalo olwaggwa wayitawo ekiseera si kiwanvu nnyo twakuyitanga kutawanyika natawanyika nga njagala kuddayo kusoma ate nga mu bakadoga be baali basomye nti be bagenda okuddayo okusoma saalimu neŋŋamba nti kati ekitegeeza sigenda kuddayo kusoma so nga ate bwe twali mu nsiko baatubuuzanga lwaki tewali wali okuze nali mpezezza emyaka 20 gyansanga mu mwaka gwa 85 mwezi gwa Juni lwe naweza emyaka 20 kyendowooza okuba nali sikyakwalifayinga kubeera mu bakadogo basempala kigozi kati RDC waawa be baali bakadogo abo abadizibwayo bo ne bagenda ne basoma kati byebitiibwa bye baliko. Entalo zaali nnyingi naye nga ng'oggyeko barracks ezo z'obadde omenya entalo ez'omunda zaali nnyingi naye olutalo lwange olubereberye eri abo bonna abatuwuliriza nalwanira kikuba nnimba lwe nasookera ddala olubereberye kubanga bwe nava ekyamutakasa ne batuteeka baali batutendese nga bamilitias muzeeyi waayisize ekiragiro ekiga nti abatendekeddwa bonna nga bamilitias bazibweyo mu byalo byabwe abantu babalonde abalimu empisa batulonderemu abalina empisa bagende mu magye
nakibanyonyolako luli nti ne batutwala wakati mu bantu olukiiko olwo lwali lukubirizibwa Enoka Mondo yali w'amagye nga Kazinga ye yali avundula. Enoka Mondo yali amanyi Lunankole lwokka oba yali mu Kigo oba Munankole. Kati ne batutwala wakati e Bujumbura mu ggombolola y'ewa Kyato ne batandika okutulondobamu nga omala ovaawo ne bakwogerako abantu ne bakusunsula ne bagenda okukomawo nga bakuwa results oyiseemu oba tokoze eki oba toyiseemu. Nze omu ku baasinga okwagalibwa ennyo abantu. Banjagala nnyo ettutumu lyange lyali ddene ne bampisaawo kubanga namala ebbanga nga mpeereza ekitundu. Nali mu scout, nakola emirimu mingi egy'ekiscout nembeera nga mu community mmanyiddwa n'abaana baabwe baali bammanyi nnyo. Bwe bamala otusunsulamu nze bampositinga ku enkambi eyandi okumpi nali Kikuba Nnimba. Olwo ne nva mbazadde bange nvudde mu bwa milishiya ngenze mu magye ne ngenda Kikuba Nnimba. Nasangawo Kikuba Nnimba nasangawo abantu abangi gwe basinga ennyo okwagala okumanyako ekitondotondo kuba sijja gamba byafaayo bye. Byafaayo bye namusanga muntu mukulu ate nga ne mu magye ng'aluddemu ekiseera sinza kumanya nti yeegatta ku NRA mu biseera gundi. Naye nasanga nga commanding officer bali yali bamuyita twamanyangako erinnya limu lya Kaggwa. Kaggwa wakola naye. Kaggwa gwe nasooka okukola naye ye yali commanding officer waffe owa detach eyo eyali Kikuba Nnimba. Detach yaliko ne detach ezisatu. Waliwo amakuru tuje twatrainingiranga nayo yali kampu. Waliyo ne kampu endala yali mu twayitangayo mu Mikinga. Emikinga egyo gyali miti waliwo emiti emikinga mwenu oba wabeerako mu kyalo. Emikinga gyali emiti giriko obuggwa gibeera nnyo mu nsenyisenyi ezo. Mu Mikinga waliyo gwe twayitanga Bikakaka Moses ng'ali mu saidi ezigenda mu Kikube. Kati ffe wano mu Kikuba Nnimba we baatuteeka. Olunaku olwasooka bantwala ku n'engenda gye twayitanga OP twasalangako obusazi nga bagiyita out patrol nga tuva mu nkambi ne tugenda okuketta okupatrolinga okubeera nga kuketta tulabe abasirikale entambula zaabwe twabeera nga twekweka naye nga twavanga Kikuba Nnimba ne tuyita mu Lugogo ne tugenda ne tukomera ddala mu abalimanyi ebitundu by'e Luweero ku luguudo lw'Ekiko we bayita ewaga Luweero mu kkoona lino ligenda mu Kikube lino lisigala lireega Luweero awo bwe twakomanga naye nga tuyita mu nsiko twabeerangawo nga tulinda okulaba aduuyi atambudde atya entambula ze ziri zitya tujja tusembera aduuyi bwe tuba tumulabye nga tujja tusembera tukuba reverse okutuusiza ddala lwanaaba nga abulako katono okutuuka ku defense yaffe gwe teebereza mujja mutambula naye mujja mutambula bwe mumulaba mujja mutambula bwe mumulaba. Olunaku olwo mu bulamu lwange lwe lwali lusinze okubeera olw'entiisa kuba nalaba nti natuuka ku kufa. Kati aduuyi omulaba ajja tutambula naye ku olwo waaliwo abaali mu maaso abalabe ne tusiriikiramu akadde nga tetukyabalaba ne tunoonya nga tetubalaba. Kumbe waaliwo akakubo akasalako akayitira ebukasa munda ne lijja ligenda ligwa ku Lugogo wansi nga wali defense yaffe. Kati ffe tutunudde eri kumbe bo bamaze okuweta akakubo akadda munda awo we waali obulabe. Twalina okudduka okutuuka akakubo wano kano we kagwa nga tebannatuukawo. Ne tulyoka tudduka emisinde munda omwo tuli munda mu nsiko bwe mutujjako mu kkubo kye twava tukatuukako nga tebanna naye twali twakakatuukako ekiseera kitono nga twakakayitako tulabe nabo ne bagguka. Twali tetulina kyakulwanyisa kyonna. Abasajja bano abaali batutrainize baali bagezi baali beekengera nnyo. Kati mu abantu ababiri bwe muba mugenze mu kupatro twali bana muli mu kupatro
aduyi bw'abazingiza n'abakuba kitegeeza ebyokulwanyisa bino agenda bibajjako ate nga bye tunoonya byakkekwa bwe tutuuka ne tubalaba teebereza mazima twali nga tetulina alternative tetulinaawo ngeri ndala yonna tulina kuddukira mu kkubo lyokka kubanga tebalina nabo we bayita wadde okutuzingiza nabo balina kuyita mu kkubo lyokka kubanga eno kitoogo n'eno kitoogo n'amazzi kati ng'ekkubo eri wakati we tulina ne tuleega mu kkubo wakati eno gye tujja emmundu zitunudde mu kkubo eri abatugoba emmundu bazitunuzza mu kkubo kati ffe tuli wakati bonna asooka okkuba akuba ffe ne tudduka emisinde naye ekyasinga olw'omudduka muddawa tuddayo eri enkambi zaffe mugenda obategeeza tugenda okubategeeza nti aduyi tayari kati ffe kye twakola bwe twadduka bo bennyini bajja batugoba baseka tuli mu luguudo ku main kyokka defense yaffe erimuko mu kakoona akalugogo ku kigoma ekisembayo bwoba ova eruweero twalina okudduka tuweta akakoona nabo bajja batugoba nga bakimanyi nti ndowooza abannaffe bakyali luddawa mu maaso ne batugoba emisinde naye ekyakola obubi nti basoosa aba civilian be baali bagambye nti tugenda kuyigga bayeekera ate nga babagambye nti gye tugenda waliyo ebyobugagga emwanyi ze baaleka mu mayumba eziri eyo ente eziri eyo buli omu kyakwata kajja nakyo ne batugoba twaserengeta Lugogo Mutwaribu yaliwo afande Mutwaribu yafa waliwo Kakebe ne Kakebe yafa Kakebe yali wa RPG yali ku side ene yakono Kaggwa nga ali ku mundu eri wakati ya MMG medium machine gun kati n'abalala mu defense baaliwo abawera ne tujja ne basoberwa tukube bano betusooka okukuba tulinde ata batusemberedde kati kye bakola bagenda okwetegeeza nga abasinze nnyo okutuba okumpi ba civilian ne batulinda ne tubayitako katono twali twakayitawo bwe tuti eyakubwa essasi eyasooka Katonda agwe mu defense masasi ne gakaaba ate ffe bwe twadduka bwe twaweta akakonda twalina okukomawo wano mu defense kati olulumu ku nnaku ezaali ezakazigizigi mbulamu bwange nenjagala okuddukayo mu magye ate nga sikyali nagendaga ensi yonna yantegeera nti nagenza mu magye ate nga nange ntya nti obulamu bwange okubaawo nga nteekwa kuba nga ndi n'abamagye gye mba nfiira waakiri ne tubakuba ne mukolo bafaamu abantu nga 14 ababulijjo be baali basingako ne mwalimu abamagye 4 kati omulimu gwaffe nti bwe twabakubanga ntulaba nga badduka baddayo twayanguwanga bawondera netugenda twagiyitanga okukyajinga okulaba area biki waliyo betukubye babadde n'ebyokulwanyisa ate nga tulina omululu nti buli omwe emmundu gy'oba ofunye eyo yeeyiyo gw'olina ogyeyigira tuserengeta emisinde gabaddusa emisinde twasangamu abajaasi baali 4 naye mu biseera ebyo ng'ewaffe okulabayo omuntu anyirira naye waaliyo omwana w'omunankole gwe twali tukubye ng'anyirira kwolwo tugenda abaana ne bamukyajinga nange kwolwo lwe nafuna emmundu yange eyasooka twafunamu emmundu 4 nga tucekinga eriya basiviliani kyokka kwolwo kigambibwa nti ne mukulu wange gwenzirako y'omu kwabo abaali batugoba naye Katonda yannyamba bwe twagenda okucekinga eriya temwalimu gwe mmanyi baali beeruweero nga mukulu wange mubafudde taliimu teyaliimu n'olwaleero gyali ekyoko yali omu kwabo be baaleeta tugoba kati twali twakamala okugira bwe tuti mu magye tulina gye tuyita RV reorganization venue bwe mba mugenda okulwana nga mutambudde mulina ekifo kye mugamba nti ku muti guno buli yenna adduka oba batukubye ne batusaasaanya batya
gezaako okulengera omuti guno gwe muti guno ffenna wansi w'omuti guno wetukuŋŋaanira ne tukola reorganization okuddamu okweteekateeka obupya mu Luswayiri bagiyita kujenga upya twali ne tujja ne tutuuka wali omuti wetukolera ne tukomawo nga ffe twali tuli organized already ffe twali tubagoba bo bwe baatuuka nabo balina reorganization venue kyemmanyi ne ba reorganization ne baddamu ne beeteekateeka ne bakomawo bano be twali tumaze okukuba twali tulina enkola ey'okutiisatiisa nakibanyumizaako baluli ey'okubatiisatiisa waliwo ebimu abantu ebiyinza okubeesisiwaza kati olwaliro ndi ku Nankani ya ggwanga lyonna abantu benjogeramu abamu bammanyi oba balala ayinza okukola naga nti ono ye mwami enyumya story eno ebimu oluusi tubireka nga bitiisa naye bwe twatuuka bwe twamala obbakuba bwe twamala obbakyajinga ne tubatemako emitwe ne tugiteeka mu kutiya tuba twakagisitula twakagiteeka mu maaso wano ku nnyumba gye twali tukuumirako abamanyi ku Lugogo bo boveruero ennyumba esembayo ku Lugogo twali twakagiwummuzawo bwe tuti ne bakomawo abamagye bonna twatemako emitwe anti be baali abaabwe kati baali bakomawo okunona okulaba nga emmundu zino bazinunula n'abamagye bano kubanga omusirikale wenna ng'ogenze mu cooperation ng'oli komanda oteekwa okumanya nti abamagye bano bafudde oba babuze oteekwa okubanoonya n'omanya n'okomekereza n'ekisembayo nti emmundu oba wagibajjeeko kubanga ffe wamagye yenna olukuba bwe pa kyetusookerako kujjawo emmundu n'ogizza emabega ali emabega n'ayikwata n'ojjako ne ranka obutamanya nti bakubye officer gundi kati ebyo byonna baali bakomyewo naye baatusanga tumaze obbibajjako omu yali sergeant yaliko omunene ne batukuba amasasi naye tebattamu muntu n'omu ne tusaasaana emitwe ne gisigalawo ne bajja ku kutiya balabe ekutiya ebigirimu basooka kwekanga musaayi bagenda okukwatamu nga mutwe gy'abannaabwe ne bakuba amasasi awo emitwe bagireka ne bakola withdraw ne baddayo eruweero emitwe bagireka waawo twali twagala kigenderwa kyaffe nga tugitemye tulina we bayita ewaaga Luweero wali ng'ogenda okuyingira Luweero bwe twali tugenda ogiiwa kwegamba bajeekange ku makya naye bambi nabo baali bakomyewo kuba kaali kawungeezi twadduka ebimu ku ebyentiisa n'olutalo lwe nasookerako nti lwalimu ebyo teebereza ebyo byaliwo ku lutalo olwo kati olwo lwe lutalo olumu olwasookera ddala n'okwassociatinga ne Kaggwa naye era nga tetumala gamutuukirira lwakubanjagala tumugendeko naye soko nyumize entalo kati tugenda muogerako bantu gwe bambuuzizza ennyo abaagala okumumanya lwe lutalo olwasooka lwalimu abatukomandinga nga mwalimu sergeant Kafeero mu kiseera ekyo yali sergeant Kafeero ono yali mulema oluba luno lwali lwakyama nga twasoma naye primary 7 era twali twatwala naye baana bawaka Kafeero kwa mwalimu Mutwalibu naye yali sergeant mu kiseera ekyo kyenzijukira obulungi Kakebe ndowooza yali mu bakopolo oba balance kopolo olutalo be bamu ku baali ng'abo ku Nankani Kakebe yali wa Nankani yali wa Mizinga yali akuba RPG ziza RPG ze twalinanga mu RPG ng'eriweegi nga tulinamu ne gondi esare kuba anti-tank ne anti-tanks twazirinawo zezaali emundu ennene ezisigadde nga tuli mu mundu ntono SMG zezaaliwo ne buwuzigani bereta awo lwe lutalo olusooka bwe ntyo bwe ntandika okutya naye ate okutya kwanzigwamu ku lutalo olwokubiri era lwali awo kikuba nnimba olwo n'entandika okugenda nga nfeesinga entalo ezo zaali ntalo ntono nga tetunnatandika kulumba bitebe ebinene nga bamabarakisi ago naye nga olumu
nalwogerako ndowooza ku luli twali abantu 6 ne tugenda okuba transformer eyeruweero okuola omwana yagikuba nti tanka negaana okugiyingira oba negaana okubastingira ku Nankani negenda ebastinga ng'ekomyewo wano wetuli nebastinga abaana baffe 2 basatu nebakuba yakomawo nebastinga abaana baffe ate nebafuna injare kati awo netubaddusa netudduka nabo ebyatutukako naye banyumizaako luli aduye lwe yajja netwagala okwekuba grenade negaana mu lutabaalo luli nalubanyumiza olutalo olwokubiri zaali ntonotono naye nga kumuyeekera lunene kubanga tetwalinanga byakulwanyisa tebereza okudduka nga bagoba olina kudduka mbiro zezikweyimirira awo ndaba nga twali naye nali muto twali tufuumuuka emisinde era musajja ono yawandiika abaana abatongo omugaso gwaffe gwa misinde egyo era ffe twagendanga mu maaso ffe twasookangayo so entalo entonotono olwo tukyali mu mirembe batugambye nti olutalo mu November mu mwaka gwa 1982 November tubeera mu Kampala netulatta kujja kuba lwawedde ate nga naawe olaba kubanga emmundu ze twali tulina ng'olaba nti tugenda kuwamba bwe twavaawo ne tutambula okweyongerayo kati ne batugaba ate nze nemba nga asengukawo bankomyawo obukomya era ekiseera ekyaddako ne bantwala mu Kikube nensinkanayo olutalo olulala olwali nalwo olwanyingira nti batusindikira okugenda ku Reeke kubanga nze kiseera ekyazooka kyali kulaba mulabe kumanya mulaba atambula atya atambula ze ne tugwanganako maaso ku maaso twali mu kkubo ekikube erisala okugenda ekagalama ate nga bo bava mu kkubo eriva ekagalama okujja mu Kikube kati ku main ffenna buli twatuukirako mu kiseera kyekimu tuba tutuuse ku main tumagamaga nga nabo batuuka ku main ne tusimbula emisinde nalina Bennett wano nga twagala nnyo kwegamba ekintu nateeka Bennett wano bo gye baalabanga ndowooza oba bagirowooza kuba pisto banange naye bwe baatugoba kyasinga oba n'okumponya baatuula wansi musajja eyandi okumpi yatuula wansi n'aseka enseko kwegamba ng'alaba akalenzi akadduka emisinde nga tekalina kyonna kye kalina olwo nalwo kubanga omwami kumpi ankomeko obukomi bw'ati tebaayagala kututta baali baagala kutukwata naye baatugoba Katonda nanyamba ne sitalantuka singa nagwa yali ankwata kubanga yandi wano nze moto yange yali emu nti sigenda kwatwa musirikale wa gavumenti okujjako ng'amaze kunfunza nti anfunzizza ku misinde oba nkubye okugulu alyoka ntwale bambonyeebonye mu kwokya ebidomolo okwo nagaana nali nziruka so teeka okubanga wali oteekayo nali nziruka ezo zentalo zezimu ze nalimu ezasooka entonotono njagala okubazaako katono mabega katono nnyo nti bwe twamala training nga tugenda ekikuba nnimba twali 2 ne jjajjange twagenda ne jjajjange omuwala mu training bwa konna awo we bamunzigirako ye n'asigala nga milishiya nze nengenda nentandika ogw'okubeera nga ndi musirikale awo ne tutandika ezo zaali entalo 2 naye nga tuli ekikuba nnimba ekyasinga okungumya twafuna entertainments ezavanga mu byalo twalina abayimbi groups ez'abayimbi ez'abakyala ez'abavubuka nga bajja mu competition era nga bafuna ebirabo ffe waffe ekikuba nnimba twali mu muyembe awe wa mukyala Nalukwago n'ennaku zino yafiirwa omwana twali mu muyembe nga tulina omuyembe ogunene nga bajja ne bayimba groups ezivudde ewaffe eka n'olabako ku bantu beeka naye nga engeri gye tusiiba musula mu nsiko teri kulabikako bweru awo obudde bwampangako ekiseera ekyo nafunangamu emirembe n'owulira nga at least
n'abeeka bakulabyeko oluusi ne bakuwaanawaana bannange mwebale oluusi maama nga mpeerezaayo kasente okuveeka ebyo bintu ng'ebyo nti twabeerangako n'emirembe nga waliwo okuyimba. Era muzeeyi kye yakola amagye gayeeberera mu kuyimba okutuusa ndowooza n'olwaleero, kubanga ekyo twakiyitanga kipindi kya utamaduni. Nga kitabaga nti foreign kipindi kya utamaduni ng'omanya obudde bwa kuyimba okuboostinga moralo y'omuntu okubeera nga mu kuyimba okwo weerabira oba tokyalowooza nti oba tugenda kukola tutya oba tugenda kukola ki, never, nga tubeera basanyufu ebbanga lyonna. Bwe tutyo bwe twatandika okutambula nga tugiyita emirembe. Waliwo abaana abatrainingira ewaffe ku kyalo ku pass out yaabwe naliko mulala baali bamuyita Segawa naye oba kati yafa obulwadde naye yaliyo nga ali mu owina awo. Naye bwe yali agenda okuyimba yakopozi gundi omugenzi afande mwine Kalieri waliwo oluyimba lwe yakompozinga afande late ya commander late minister Tumwine yali muyiya lwali lugamba nti aba balibeerawo mu nsi muno oluvannyuma, aba balibeerawo baliraba ebisanyusa, aba balibeerawo mu nsi muno, aba balibeerawo baliraba. Yali composingira mu nsiko zonna ze twayimbanga yazirina. Kakati oluyimba olwo lwampa moralo. Eggaali tutandise okuzivuga n'emmotoka tutandise okuzivuga kwegamba ng'agenda amenya mu kiseera ekyo twali tuwambye emmotoka olwo nga tekyali tulinga batali mu nsiko bafande batambulira mu mamotoka mukulu yali atambulira ku Vespa naye ali mu mmotoka obudde ne budda ku bunnaabwo. Kati bwe nagenda ku pass out eyo nenfuna moralo nga bayimbye ku luyimba olwo lugamba kyaba abalibeerawo naye nenyamira oluusi nga ndowooza ti naye ndi omu ku abo abalibeerawo. 82 Novemba tujja kubeera Kampala. Enyimba zitandise batandise buli omu akompozinga nyimba za Kampala. Buli omu n'afuna moralo. Mu mwezi gwokusatu gwa Novemba n'emundu neetaba offensive ndowooza oba yali umeme gye bajjirako eyo nga speed bakozesa y'amasannyalaze. Mundu netandika okuvuga. Emundu netandika okuvuga. Kati awo emundu wevugire nnyo. Era mu mwezi gwa kubiri oba January mu mwaka gwa 83 webakubira kagwa nga tuli ku Lugogo. Bwe bakuba kagwa nti abantu bonna abali mu kitundu ekyalimu olutalo ne bamanya nti olutalo lukomye kubanga balinga bamanyi nga ne Museveni tebamwogerako ne bwe yabange emundu bwe yavuga nga MMG bwe yavuga nga baga nti ulira kagwa abaana bakola kati nga bamanyi nti kagwa yali awaniridde olutalo. Ba Gipol Curtain Road Fixers bakali baffe wano bongera okutegeeza nti beboka bakafulu mu kigambo kya curtains. Bagamba nti oyagala kuteeka curtains mu nyumba ya kikaaki. Ennyumba ey'ekika kyonna liyinza okuba essomero, eyinza okuba ofiisi, wayinza okuba ewaka woosula. Bakali baffe wano bongera okutegeeza nti beboka abagenda okuteera curtains ez'omulembe mu nyumba yo. Bagezeseddwa ekintu bakiruddemu bakitegeera. Oyinza okubira akasimu kaabwe nooti 755 665. Gipol Curtain Road Fixers.
Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako. Banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50.